Breaking news mu mawulire ge tulinawo omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama agambye ku kano akalulu akagenda mu maaso akabwa chairman nti kuno babakkiriza bwe mumala okulonda musigalewo mukuuma obululu bwammwe buleme kubbibwanga buli eri bwe mugamba bwe babba obwakalulu ka bwa president. Mbululi babagamba bwe mumala okulonda mudde waka kuno babakkiriza bwe mumala okulonda musigalewo mukuuma obululu bwammwe baleme kububba. Ana Uganda ne wandange nenga Byabakama tusima empeerezaayo taata. Bw'obaddeawo ssebo nojjukiza abantu okukuuma kalulu kabe baleme kabba. Ana Uganda eno nabagamba buli kimu kisoboka te kitasoboka kasitoba ng'oli mu Uganda. Sajja yagamba nti mujooga. Nakiddingana emirundi 3 nti mujooga. So omukulu Byabakama yalaba kaleke baali baagala bakwate mu kaggwa. Kati kanalagidde Abannayuganda bagende bakalonde basigalewo bakuuma akalulu kaabwe. Kubanga kali ndowooza ke baali beetaaga okukwatamu babbe ko ke baagaana abantu okubeerawo oye mukulu Byabakama. Naye nga byonna bigenda mu maaso ffe tubaawo munange okuba nga tubatuusako amawulire ag'enjawulo agatambula agagenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Era Muwanga Kivumbi essaawa zino mu basement entulugunya gye bamutulugunyamu eka by'amaziga mumusabire entulugunya gye batulugunya Muwanga Kivumbi mumusabire. Abasajja baakubye Muwanga Kivumbi. Abavubuka balinnya Muwanga Kivumbi mu drone. Allahu akbar. Baakuba Muwanga Kivumbi. Omanye okuteekako obutambi bye wayogera nga obakubwa obye wayogera ng'okubya bakwambudde kubanga ye baamuyambye tebannabiteekayo. Baatulugunyizza Muhammad Muwanga Kivumbi. Kye baakoze Muwanga Kivumbi bano abasajja babi. Eno gavumenti mbi. Nti lwaki wayogedde kwono amannya ge yayogerako gonna nga bakuba. Waliwo yankubire nangamba Katongole Muwanga Kivumbi bayiza n'omuyisa mu nkukutu ne bamutwala mu kkooti ku kye baamukoze. Kubanga adde bamukuba ng'abalaga ali solid ali gumite. Bwe baamulabanga mu kkooti kubanga ye Muwanga Kivumbi bwe twamukyaliranga ng'agamba naye abaana bano be bansibye nabo ng'asaba abaana abo babate abantu bamusibye nabo abate. N'agamba wakiri ajja kwetikka omusaalaba. Kaakati mu kkooti nga bamulaba asirika Muwanga teyayogeranga mu kkooti. Muwanga nga tayogera. Kaakati omusajja yayogera ebigambo nga byonna point. Naye abeewuunya ebigambo bya Muwanga Kivumbi byabadde ayogera. Y'omu ku basajja abamanyi okwogera. Y'omu ku basajja nga bagiyita Museveni watta abantu nti wabatta tajja kibuzaabuza. Life presidency Simama mutabani wajje sibye mulaba tebiriiwo. Kati Muwanga yaligiza asirisemu asirike biki. Kyogamba Akirewo yakola statement ky'okusooka omusiba. Yakola statement ki Akirewo Kivumbi. Jagalo mbulire nti Akirewo Kivumbi yayogera kino. Abasajja eggwanga lyaffe balifuze bubi. Mutufuze ng'ebisolo. Mulinga abagamba tetutegeererako ddala. Bannansi munnansi talina kwogera ku ono. Munnansi talina ono kino talina kyogerako. Abakulembeze mubatutte ne mu paalamenti mwasazeewo mmwe mwevuganye. Kuba ekiteeka mwakireese Joel Ssennyonyi mwagala mujjawo. Olumala mumuteekeko agasango mumuteeke mu kkomera. Ebisango mwabidraftinga dda ne President Kyagulanyi agenda ofuluma eggwanga ng'ebisango mubigize. Abantu mu nsi babeerawo omulundi gumu. Naye kiki ekibi Mwami Museveni kikya eggwanga lino kye lyakkola. Abantu bakkola ki? Bannayuganda mubasendedde ebintu byabwe. Bannayuganda mubakoze ate nabagamba temuyiga kati olw'ekikyala bakiyita Wangadya. Wangadya babadde omulimu bagutwala nga contract egenda kuggwako bamugamba vaako na luli neyeeyogezaayo neyeeyogeza nalowooza nti public enamuwa sympathy
temunaye Wangadya ayogeredde bino Museveni guma n'ebintu byo musima ya resign nze yakitegedde bagenda mujjako Wangadya President Kyagulanyi yajja nagamba nogaba Eddie Muto bali mu firimu nogamba abaana b'abantu be basse mubadde okulya akakiiko ka ddembe lya buntu wallahi Wangadya muli babi waliwo abaana b'abantu nga busajja bwattu ensi tewali abumanyi busajja bwattu buvuga boda yateekako kifaananyi kya Bobby yateekako kifaananyi kyaki ne bamukwata ne bamuteeka eyo tewali amwogerako tewali amumanyi abamu battibwa nenga lwaki bannayuganda mubayisanga ebisolo olaba abavubuka abakwata abakulembeze bafa bakwata bato ne nolaba ekyamuwanga Kivumbi nga poliisi eri wali etunudde poliisi yali kutta omuntu nga Muwanga Kivumbi wanga Muwanga Kivumbi emmotoka mwagiyimiriza poliisi nedda mu maaso nga tagenda kudduka mwabayina emmundu mwabayina buli kimu aba traffic ne bajja awaali n'abapoliisi ne mukonkona ku luggi n'alugulawo bano ne bajja nga betaddeko obukookolo bakutte emmundu ne bamusikayo omusajja omukulembeze ne mumukwata amasuuti ne mumugira ng'eyabbye enkoko atattanga ku bantu bino mugenda binaaza mutya ku mitima gy'abantu buno obukyayi bwe muli mu kusiga mu mitima gy'abantu gw'oyinza okulooza tebikwatako kubanga wazaala abaana bo kubanga weeyagala naye ebigenda mu maaso Lukwago tunulya Lukwago yaddeze siri wa PFF ne Lukwago mulwadde isi mu Lukwago yakola musango ki ali eri musajja n'atuuka Lukwago okusaba nti bannange wakiri obulumi bwendi mu nkuba empiso nfe olw'okuba mmwe mwagala obuyinza bw'eggwanga olw'okuba mmwe muyina amaanyi bakadde bange tetugenda kusiita bigere bakadde bange tetugenda kuyita bagenzi tulwanira nti mukulu Muwanga Kivumbi ekifaananyi ekyo kye baatadde abantu ne basigala nga beebuuza ali mu mbeera ki era ono avuddeyo n'atugamba nti awo temusaana kwebuuza kubanga ffenna tukimanyi nti ali mu basement atulugunyizibwa era obubaka bwali kiriya omukulu Kabanda we yawandiika so ono waviiriddeyo n'agamba nti tetujja alinda batulwanire tulina okwerwanako awo tuvuddewo nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo kwanukula omukulu David Kabanda ono yeefuddemu era nga ayogerera bannakibiina kya NUP amafuukule natuuka n'okugamba nti mu opposition yonna yagwa n'omukulu nadduka nava mu ggwanga ono wagambidde nti mwenna abali balina endowooza ng'ey'omukulu Kabanda musembere era nagamba nti ate gw'oli emunankyukakyuka ng'oweddemu essuubi naawe osembere nti kano katambi kammwe atugamba ki bibi kubanga opposition okuva waggulu yagwa omukulu yadduka mwagala era tubajjukize bannange omukulu yakola ki mu palamenti leader of opposition naye agenda kulimi olwaleero nze okwogerako n'abantu nga ba Daudi Kabanda oba abalina endowooza ya Daudi Kabanda wamu ne banankyukakyuka abalabikanga abaweddemu essuubi kituufu byonna Daudi Kabanda byayogedde biri bwe bityo kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu exile kituufu Joel Ssenyonyi honorable bagenda kumujjako ekya lopu kituufu Muwanga Kivumbi mumulaba ali mu basement bwatyo bwafaanana era kituufu bannaffe bangi basibiddwa okumala ebbanga ddene batulugunyiziddwa ne bafoosingibwa bambi okukkiriza n'emisango gye batazza nziza okuwa ebyafaayo bino eri gwe munankyukakyuka oggyemu ekyokuyiga ebintu bino byolaba General Museveni byakola wano mu Uganda ku mulembe guno wetwogera ssaawa eno abazungu baabikola e South Africa byenkuleetedde olabe byaggwa bitya Kabanda mumuweereze vidiyo eno ayiga ebyafaayo history South Africa 1912
aba South Africa batandikawo ekibiina kya African National Congress nga baagala mwe baba bayita okufuna obwetwaze okuva ku bafuzi abakabbulu oba abazungu. Balonda Kyagulanyi we South Africa yaliwo omuvubuka ebiseera ebyo envumulabi yali ow'amaanyi. Bamuyitanga John Dube. N'abeera nti ye president wa ANC asooka. Obuvunaanyizibwa bwe yalina ono yatambula eggwanga lya South Africa ng'atuukira abaddugavu bonna bonna mu mawanga gonna abategeeza omulabe wa South Africa yaani ye muzungu. Tulina kukola ki kwegatta twerwaneko. John Dube ne bwe yatuuka okufa 1946 olw'okubanga yali yamala dde okusomesa aba South Africa omulabe waffe yaani tulina kukola ki kulemera ku nsonga ne bwe batta omukuffe kulemera ku nsonga buli mu mbeera yonna ne bwe yafa 1946 waaliwo abavubuka olwedda abato ba Nelson Mandela bakwata omumuli ne bagutwala mu maaso. Nelson Mandela ne bwe yatuuka okukwatibwa n'asibwa emyaka 27 olw'okubanga bannansi b'e South Africa abaddugavu baali baamala dde okufuna omukisa okutegeera omulabe waffe yaani. Tebaatendewalirwa nti olw'okubanga Mandela bamusibye emyaka 27 katulekulire nedda baalemerako mpaka bwe baawangula omuzungu nga ne Nelson Mandela akyali mu kkomera. General Museveni buli birikolebwa ku mulembe gwe guno abazungu e South Africa baabikola. Abazungu e South Africa bawambanga banankyukakyuka abaddugavu ne babasiba ne babatulugunya ne babaforcing okukkiriza emisango gye batazza. Bangi ne babawanga ne ssente n'emirimu ne badda ku ludda lwabwe. South Africa abazungu e South Africa baddiranga abaddugavu bano bwe batutte ne badda ku saidi zaabwe ne batandikawo akabinja bakayitanga the Askaris. Nga kano kabinja k'abaddugavu abalidde mu bannaabwe olukwe ne bapondooka ne badda eri ne batandika okukolera abaddugavu nga be bakozesa okuyiga abaddugavu. Nga ku mulembe guno bwe tulina basement abazungu e South Africa akabinja ako bakateekerawo ekifo we batulugunyiza baddugavu bannaabwe bakayitanga the Black Plus Farm. Black Plus Farm e South Africa kaali kafo nga bw'owulya basement nti bakutwalayo oba owedde. Naye ne wankubadde ebyo byonna byakolebwa bannankyukakyuka tebaapondooka kyekyabayamba okutuuka ku buwanguzi. Abazungu e South Africa baagulanga abakulembeze abaddugavu ne badda ku ludda lwabwe nga Chief Butelezi musajja muddugavu. Nga bw'olaba General Museveni bwaguze bammawo bano basse bamala babalaga balinammwe naye ng'ate baakozesa okupima abalala. Naye era aba South Africa banankyukakyuka tebaggwamu ssuubi nti olw'okuba Chief Butelezi kati akolagana bali katulekulire baalemerako. Abazungu e South Africa baagulanga abakulembeze b'ennono e South Africa the Bantustan Chiefs oba Homeland Chiefs. Naye wadde baabagulanga abakulembeze baabwe ab'ennono bannansi baasigala ku mulamwa. Newankubadde bagula abakulembeze baffe naffe wano tukimanyi tulina abakulembeze b'ennono abatafaayo ku bigenda mu maaso okuba nti bannansi babatulugunya tebasobola kwogera olw'okubanga balya ne General Museveni yabawa ekyokulya. So kye tukola kiri kimu ffe kulemera ku nsonga. South Africa bwe tuba nti aba South Africa omusajja Kyagulanyi waabwe yafa 1946 ne balemera ku nsonga mpaka mu 1997 nga myaka 5 yafadda kati gw'olina omukisa. Kyagulanyi mulamu ffe Kyagulanyi owaffe akyagenda ku TV n'ayogera gye tuli ba mukisa ekitegeeza akwata essimu n'ayogera naffe obukadde 10 kati lwaki oggwamu ggwe essuubi. Mandela yali mukomera newankubadde Muwanga Kivumbi bwatyo bwafaanana n'abala bangi abali makomera bawaiswa n'abala bangi tekitegeeza nti awe tukoma nedda. Aba South Africa baayitawo awo kyova baatuka ku buwanguzi. Nkuwa ebigambo bino okitegeere nti script General Museveni gy'atambulirako ye script exactly abakabbulu e South Africa gye baakozesa okutuntuza bannansi. Naye olw'okuba bannansi baamanya omulabe waabwe yaani ne balemerako
baatuka ku buwanguzi towanika oba Kyagulanyi tali mu ggwanga si kyekikulu ffe ate tuli ba mukisa okuba nti mwali mulamu wadde agambye buno bubaka buzaamu essuubi n'amaanyi agambye nti oba pulezidenti w'ekibiina wali oba taliwo temuggwamu ssuubi kijja kuggwa luliba lunaku lumu kijja tuukirira awo tuvuddewo tubadde tukyali atono naye n'aleeta amawulire n'agamba nti mwagategedde koffe nedda nti ate ekibadde mu kkooti anti ffe munange tuba twetaaga okuba nga tumanya leka tubuulire ebya NUP byongedde okwonooneka oluvannyuma lwa leero kkooti Kampala High Court omulamuzi wa kkooti ya Kampala enkulu gwe bayita Collins Anseramu okugoba omusango NUP gwe yali yaloopa ng'eroopa Electoral Commission n'Attorney General ne Minister owa Justice olw'okugaana okubawa ssente za iPod. Now jjukira emabega eri okuva 2020 paka 2024 NUP yali efuna ssente za iPod wabula nga tebeetaba mu nkiiko za iPod olw'okuba nti by default kasofuna ababaka mu parliament obeera ogenze luli emabega ng'etteeka tebanali amendinga mu 2025 obeera ofuuse member wa iPod by default nga ne ssente ozifuna ofuna funding okuva mu gavumenti zoyinza okuyita ssente z'omusolo. Now mu 2025 parliament yayisa amendment yakola ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Amendment Act eya 2025 ne bagamba nti ekibiina kyonna kirina ababaka mu parliament okuddamu okufuna ssente z'omusolo balina okusooka ne bawandiika nga basaba okubeera abamemba ba iPod. Ekyokubiri balina okwetaba mu ntuula eza iPod eziba forum eyo ate nga abazeetabamu ye party president yennyini si byakutuma butumi emabega kawo nalabye nga badde bagala kutuma Zedriga ne bamugoba party president yennyini yalina okujjanga n'azituulamu n'atuulamu ne ba party president oba ba chairpersons b'ebibiina abalala ne batuula mu nkiiko ezo waliwo n'entuula ezibeeramu ba secretary generals oba ba general secretaries kati abo bantu babiri bokka be balina okutuula mu meetings ezo ate general secretary tatuula mu tuula wa president yatuula mu zaabwe ez'aba general secretary ne ba president batuula mu zaabwe. Kati kino NUP we yakiwulira n'ekuba ku mmeeza n'egamba nedda mulina okutuwa ssente muleese etteeka lino okutulemesa mulireese nga tulinayo sere zaffe enkadde ze mulina okutuwa. Secretary General NUP n'ateekayo okwemulugunya kwe oba okuwaaba kwe mu kkooti ng'agamba nti kino baakikoze mu mutima mubi na kwagala kubafiiriza ssente zaabwe bazibawe. Jjukira NUP efuna 5.7 billion buli mwaka eziva mu iPod luli emabega ng'etteeka terinayita. Kakati NUP ne bagezaako okuwandiika bafuuke bammemba ba iPod ne babagaana ne babagamba mulina kikola mu mutima mulungi kubanga NUP yali yagaana okugenda mu iPod okutuula mu nkiiko ezo. Of course nga mwebalinga ne ssente bazifuna naye ng'enkiiko tebazituulamu olw'ensonga nga bo bagamba mbu kirabika bubi okutuula ne Nakyemalira Mwami Museveni nti era eyo forum y'abantu abatuula okugabana ssente y'omuwuso naye nga tebalina kye bakola nti era obeera otudde n'omubi n'ebirala ebifaanana ng'ebyo naye nga ssente baali bazifuna. Kati ne baleeta etteeka nga libakugira okuggyayo ssente nga tebatudde. Kati bagenda okujjukira okugira bwe bati nga bagamba musooke mulindeko sooke twetegereze mulina okumenyawo byonna bye mwajjanga mwogera okusobola okubawa ssente. Kati wano General Secretary we yatwalirayo omusango ng'ayagala ssente zaabwe bazibawe naye olunaku olwaleero omusango bagugobye ne bagamba nti gavumenti yakolera mu tteeka okuba mu ssente Electoral Commission bakolera mu tteeka okuba mu ssente kubanga baali tebatuula mu nkiiko eza iPod. Now emabega kaawo bino of course nga biwedde ka NUP okufuna ssente ezo 5.7 billion buli mwaka balina okuwandiika ne basaba okuyingira ne balaga nti ekibiina si kibinga bwe bajjanga bakyogerera ate tuba tugenda kulaba Kyagulanyi nga party president ng'atudde ku mmeeza emu ne President Museveni nga bateeseganya then Balubongoya ng'atudde ku mmeeza emu ne ba secretary generals abalala ba Todongo ba secretary general nga Basiranda ba DP ba secretary general nga abebibiina ebirala. Of course PFF yabesigye yo yagaana ne FDC uli emabega ng'ekyali yabesigye yali yagaanira ddala ne bwe baleeta etteeka lino ne bagaana era Besigye okukola PFF yali ekoze omukago ne anti wabula Besigye ne banne Bassemujju ne Balukwago bakimanyaako nti anti yamugisha muntu eyita mabega bwe jjukire ino omubaka mu parliament eyita mabega okugenda okutuula ku iPod era bo bakkiriza okugituulako. Besigye n'ayawukana nabo ne PFF ye bo ne bagamba ba ssente za iPod basiza iPod bo tebagenda kuwandiika nga basaba
kati ebyo ebivaayo sente zebabadde nga bafuna buli mwaka bakoma okuzifuna 224 tebazifuna 225 olw'etteeka ne 226 bali most likely obutazifuna. Kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.